Nze bannange mbabuulire wadde mugamba nti njogera nnyo naye sigenda kukoowa kwogera bigambo bino. Sigenda kukoowa kwogera bigambo bino. Mu 2013 Mukulu Museveni yakwata amagye g'eggwanga Uganda UPDF n'agadiployinga mu ggwanga lya South Sudan. Olutalo olwo ne lutinta ku expense y'eggwanga Uganda ku ssente zaffe bannayuganda ez'abawuba omusolo aba Uganda. Mukitegeera bulungi mu 2016 Mukulu Museveni n'addamu n'akwata amagye g'eggwanga Uganda UPDF n'agadiployinga mu South Sudan era ku nsimbi z'omuyiwa omusolo mu Uganda. Mukitegeera naye ngeze entalo zonna tufiirwa abantu ne tufiirwa ne ssente. Mukitegeera bulungi ng'eggwanga Uganda kubanga ezo entalo zirwanibwa bannayuganda ate ku ssente z'abannayuganda si ku ssente z'aba South Sudan. Ffe tufandinga entalo ezo ate ffe tutwalayo n'abantu okulwana. Mu 2013 Muzeeyi Museveni yadiployinga amagye g'eggwanga Uganda mu Sudani, mu South Sudan. Ne tufiirwa bannayuganda be twafiirwa. Mu 2016 Mukulu Museveni addamu n'akola ekintu kye kimu ng'ebyo byonna biri ku expense yaffe ng'era Parliament emuyisiza ssente empitirivu. Oba mukitegeera katuli mu 2025 era mu 2016 olutalo lu South Sudan bwe lwali nga lugenda lulinga olukendeera ne balyoka bayisa billions and billions of money mu Parliament y'eggwanga Uganda nti bagenda compensating bannayuganda abafiiridwa business zaabwe mu Sudan. Naye bw'obala bannayuganda abacompensatingibwa batini bati balinga basatu bana batano tebasuuka ku ngalo naye nga bannayuganda bayitirivu bafiirwa business zaabwe mu Sudan era Parliament nekwata omusimbi omuyitirivu neguyisa nti bagenda compensating bannayuganda abafiiridwa business zaabwe wa South Sudan. Ne tufiirwa abaana ne tufiirwa ne ssente kati ne mu kaseera kano ky'ekintu kyekimu ekiri mu kubeerawo kwegamba ffe bannayuganda tuliwo kukolerera State House ne Museveni n'obwakabaka bwe. Ffe bannayuganda tuliwo kutuuyana n'abaana abato abali mu magye aga UPDF bayingizayo baana bato ba myaka 18 myaka 2 myaka 3 n'osanga nti abaana abato be bagamba nti emito gye gigumiza ekibira gye girina okuzimba eggwanga abaana abandi badde bazimba eggwanga lyabwe abaana abandi badde bakolerera eggwanga lyabwe bali mu kufanga ebiyenje nga bakuumira abantu b'emyaka 9 mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Tufiirwa ssente ne tuddamu ne tufiirwa n'abaana abato abandi badde bakolerera eggwanga lyabwe abandi badde batwala eggwanga lyabwe mu maaso nga tufiirwa abaana baffe ne ssente mu bintu eby'ekisirusiru. Mukulu Museveni kati ali mu Parliament asaba billions 4 zigende mu lutalo lw'e Sudan. Twafiiriddwayo abaana 500 bafiiridde Sudan na sawa yaliro tewali mawulire gakyogerako mu Uganda. Na sawa yaliro tewali yadde TV yadde radio eyogera ku bintu ebyo mu ggwanga Uganda. Bino ebintu sigenda koma kubyogerako nze mugenda kunvuma mugenda kuntiisatiisa mugenda kukola ki naye tubikooye. Bannayuganda tetugenda kubeera tufiirwa ssente ne tuddamu ne tufiirwa n'abantu mu ntalo ezitatuyamba. Lwaki Museveni taleka gavumenti ye Sudan bo ne beesootingira ensonga zaabwe? Lwaki ffe tufacilitatinga Sudan mu kubeerawo kwa Salva Kiir mu buyinza? Sudan yonga Sudan ffe bannayuganda tufuniramu wa? Lwaki bannayuganda tufa? Lwaki bannayuganda tubonaabona nga tubonaabonera family emu interest za family emu n'otunuulira ne Parliament ng'eyisa ssente ez'ekisiru ng'abaana baffe bafiiridde Sudan naye ng'ate teri muntu akyasinze kuba mu nnaku nga munnamagye. Bannamagye bannaku bazibu famile zaabwe ziraajana embeera bali mu mbi beebaka bubi abaana baabwe tebasoma bulungi olw'obusente obutono bwe babawa naye ne bakwata ensimbi empitirivu ne babatwala mu ntalo ez'ekisiru bayisa billions and billions of money zigende zirwane entwale Sudan zirwane entwale Congo batwalayo baana bato batwalayo abaana ba Uganda abato myaka emito ne batandika okunkumukira mu ntalo abandi badde bazimba eggwanga lyabwe n'olaba nti tebalina ssente zongeza bannamagye misaala naye balina ssente ezifacilitating entalo ng'ate ziyita mu Parliament y'eggwanga Uganda. Ffe bannayuganda tetukyalina yadde obusobozi tetukyalina yadde services ssente zonna ziggwera mu bitalo bya kisiru. Ekyo wali okirabye mu nsi ki? Okitegeera abaana abato omugigi omuto omulembe omuto abaana abato abalina okukolerera eggwanga lyabwe the young generation bali mu kufa baggwawo lwa interest z'abantu abatakyaweza yadde emyaka 10 ku nsi. Ekyo wali okirabyewa? Muntu kimufuzi kyasobola okukwata generation ento erina okuzimba eggwanga lyonna lizimbibwa ku baana bato miti mito
n'obakwata n'obasaanyaawo tufiirwa abantu mu ntalo kubanga sente zandibadde zikola ku services z'Abannayuganda zigenda mu ntalo ne bafiira mu ntalo ne tuddamu ne tufiirwa n'abantu mu malwaliro kubanga teri ddagala essente zaali tuteeyo amadagala zigenda mu ntalo ekyo wali okirabyewa ne tufiirwa sente ne tuddamu ne tufiirwa n'abantu okitegeera naye ng'ebyo byonna byandibadde ku expense kale mutwaleyo amagye naye ku expense ya South Sudan naye ate ekyewuunyisa ffe tutwalayo amagye ne bafa ate ne tuddamu ne twalayo ne sente ne tufacilitate nga abo abagenzi mu bukuuma mirembe mu Sudaani. Can you imagine? Mukulu Museveni mu butuufu wummula w'abavubuka abalina okuzimba eggwanga lyabwe batwale eggwanga lyabwe mu maaso kubanga osaanyizaawo eggwanga. Abaana bali mu kufa mu bintu eby'ekisirusiru, abaana abato, the young generation abalina okuzimba eggwanga Uganda. Okitegeera naye nga bafiirira Ugandans, we are busy working hard to protect one family. Ffe Bannayuganda tuliwo okukolerera family emu, Museveni ne family ye bye baagala bye birina okuyitamu n'otunuulira abasajja abakulu abali mu palamenti. Bakwata amagye ne bagatwala Sudan nga temumanyi tebabeebuuzizzaako naye muli mu palamenti nti muyisa biliyoni 4 bagatwale mu lutalo lw'e Sudan nga n'abaana abaagendayo ne palamenti tebakungubagidde. Abaana ab'amagye abafiiridde mu lutalo e Sudan ne palamenti teyabakungubagidde. Tolina nawo obalaba yadde nga baboogerako. Baana Bannayuganda, baana bato be balina okukolerera ensi yaabwe n'okuzimba ensi yaabwe ku myaka emito ddala ddala. N'otunuulira omuwumba tuutu ng'avaayo akome, nze mujja kunvuma naye sigenda kusirika. Bagundi sigenda kusirika, nze waliwo ebintu byonna nempula nga binnyiiza. Oba okitegeera Abannayuganda bali mu kunkumuka tufiirwa ffe tuliwo okukolerera family emu kati ffe tuliwo kusaavinga Museveni na family ye babeere bulungi ffe tukunkumuke tugwewo. Abaana abato balina okufa okusaanawo okuggwaawo kubanga balina okubeezaawo Museveni mu buyinza ne family ye. Can you imagine? Can you imagine? Tufiirwe sente tufiirwe n'abantu munsi endala etalina kyetuyamba. Kale leka tubifiirwe nti Uganda yalumbiddwa nti abaana bafudde bataasa nsi yaabwe bamanye nti bafiiriridde eggwanga lyabwe baweebwe ekitiibwa mu ggwanga lyabwe ng'abazira bafiira Sudaani n'okubaziika mubaziika mu nkuku tuterina amanyi teri yadde na kamera eraba. Bannayuganda tebalina na lukusa lukungubagira bantu baabwe yadde lukungubagira baganda baabwe abali mu magye abali mu kufa mu bintu eby'ekisirusiru. Okitegeera ebyo bya kisiru n'abaki ebyo bisanga mu nsi ki? Kyemugamba Kenya yo tebalina magye. Lwaki abantu abamagye baabwe tebafa bwe batyo? Abaana mubasasula bubi banaku. Mulaga government teyina sente zongeza misaala gyabwe naye mufuna sente zifacilitating ebitalo gye mubatwala ne bafiirayo ne baleka family zaabwe ento nga tezina abazirabirira. Muse generation emirembe abaana abato mubasaanyizaawo mu bitale eby'ekisiru. Omuntu omukadde yandibadde awummula n'akwasa eggwanga abaana abavubuka batwale eggwanga lyabwe mu maaso likulaakulane ali mu kusaanyawo omulembe omuto. Wasaanyawo ogw'abakitaffe kati n'ogwaffe ogusaanyizaawo. Ogusaanyizaawo mulemedde muziiwe ofiisi mwenna mukunkumukidde omwo. Kyokka abaana abaali tuta eggwanga lyabwe mu maaso mwe muli mu kutugumbula butugumbuzi. What kind of selfishness is this? Like seriously?